Kusaba ne sekusaba wuliriza ebigambo by'omukyala gwe ngenda okuteera wano. Bw'amaliriza okwogera ngenda kubaako byenzikaatiriza ku bigambo byayogedde. Naye by'oyambalako contract oba naawe asuubira nti anytime ojja kumalako contract yo. Mu bufunze nkuba kyeyo video zino ozeetaaga. Ninga mbabuuzaako mwasibye mutya abalungi, suubira nti mwasibye bulungi. Amanya n'eddoboozi Maggie nga bulijjo ate ng'ano oli ku Maggie's Media YouTube channel. Gwe agoberera mukwano naawe alayikinga no subscribinga. Mukwano okola chattabu nnyo. Video gimpereka like tube ng'ate tweyongerayo. Wabula tovaako nkomawo nga nzikaatiriza ku bigambo by'omukyalo. Mwalabu contract yonge neetera okuggwako asobola okugula obulabulabaawo n'akuleetera obuntuntu n'akubuuza contract yanti neetera contract ye weneeba eweddeko ogenda twongeramu emyaka emirala 2. Tasaba myezi, tasaba mwaka, asaba 2 emirala oba mwaka. Kati okola ensobi egyo omugambe nti nedda sigenda kukongeramu olaba akatogo mu buugi. Awo birowoozo bye nze nabagamba Omuwalabu ye ebirowoozo bya mwana muto, ebirowoozo ebimugambira nti ono muwa obutwa. Ebirowoozo ebimugambira nti ogenda omusindike ku kisenge. Ayinza okuba nga ekyo ekirowoozo takiina naye baayogera nabo awo essimu agenda kubira buli omu amugambe ekyagala agambye agenda. Okitegeera amugambe nti omukozi agambye agenda. Awo buli omu n'amuwa amagezi muwa obutwa musindike okuva ku kisenge, tomuwa mmere mukyunye, buli omu amuwa amagezi ge. Omuwalabu tomugambanga nti contract webe eweddeko, tomugamba nti okola ki wabula nze kyengenda okwongerezaako oba okukaatiriza. Mulimu boss gw'osobola okugamba sikomawo n'akita. Mulimu boss gw'osobola okugamba sikomawo n'akufuukira ezzike. Okkuta luba lutalo sinakindi n'agezaako okwagala okusaanyawo obulamu bwe. Naye nze kyengenda okubuulira, osobola kudiringa otya n'omufirisuuti. Jjukira tomanyi muntu gw'olina neeyisaaye ku contracting eggwako areactinga atya singa omugamba sikomawo. Kaakati gwe kyensaba nkuba kyeyo wenna. Bw'oba omalako contract yo ng'obuzaayo emyezi 4. Emabega eri yonna jjukira tumanyi okuba nga abantu abo batutama. N'owulira nga bakutamye nga gwogoba kimu kumalako contract yo kumewe waka. Era mu kututama nga batutamye tukyuse neeyisa ng'abakozi. Otandika otteekako obukambwe ku face nga ne weesunguusula. Otandika okuboggolera obwana bukutamye. Okitegeera ababimanyi mu bimanyi bye njogerako. Naye enkuba kyey'omugezi bw'oba okimanyi nti omufirisuuti wakuzannyisa bwongo ogenda kunkolera kino emyezi 4 gy'obuzaayo. Wankubadde baakutama ne wankubadde obakooye oba obwana obadde obuboggolera ogenda kutandika okuddiriza. Wobanga babadde baakutama ogenda kutandika okukyusa ku nneeyisa. Iye lwaki ogenda kumalako contract yo omufirisuuti ono ajja kugamba omanyi bo tebaliika ebyo oba wasunguusidde oba obavumye oba okoze ki kasita oba bakolera emirimu ebisigadde tayagala kumanya kuba akwagalako mirimu naawe nga bw'omwagalako akasente. Mukwano lwaki ogenda kuddiriza nti atuuka okugamba nti munnange mbadde nsaba onnyongereyo emyezi 2 oba omwaka. Bamanye saba omwaka oba emyezi 6 oginyongereyo olyoka ogende. Omugambe munnange mbadde nsaba kangende eka ndabe ku baana bange mpayo omwezi gumu oba 2 ngenda kukomawo nkukolere. Nga boss ono ajja kukkiriza. Naye kyekigenda omuleetera okukkiriza enneeyisa gy'obadde weeyisa ku nkomerero ya contract yo. Ayi contract eziba ziggwako tuteekamu amawaggali ndaba mmalako tebalina kye baŋŋamba. N'owulira ng'oli munene kumba woyina okukogera n'ofuukanga omusiru ku last moment. Buli lwoddirizaamu newankubadde emabega obadde weeyisa bubi. Kati boss ono jjukira Omuwalabu yeerabira. Ebibaddewo eri yonna babyerabira. Omuwalabu kye mumanyiko kimu kwerabira.
kati eri yonna by'obadde obakola biki mugina emyezi ena bw'onookyusa ne weeyisa bulungi n'okkakkana bagenda byerabiro ojja tuuka omugamba kangende waka ngenda kukomawo ng'akkiriza kubanga oba omulaze ti omulimu gw'okyagwagala n'enneeyisa balaba yakyuka obanga gwabeeguya kumbe gw'obabba magezi kati nina we nkugambidde nti wemanze mukamaawo ng'obadde onneeyisizaako bubi n'otuuka n'oŋŋamba kale kangende eka ngenda kudda era nja kutegeera nti onnimba togenda kudda lwaki njogera ekyo oba ntebereza ekyo ku nneeyisa gy'obadde weeyisaamu naye buli omuntu lwagonda ne balaba yali luli aboggola takyaboggole yali aboggolera obwana takyaboggolera obwana oluusi ozanyazannyamu nabo kaawo kumbe gwe kikyobadde obala kusevinga bulamu bwo nakulaba nti ofuna katiketi mu budde okukomawo ewaka kati gwe bw'okomawo ewaka oba ozeeyo oba tozeeyo kiri gy'oli naye ng'osevinze obulamu bwo abaana abasinga tweyisa bubi ku last moment ne tuviirako bakama baffe okututta omwana agenze n'agamba nti boosi asobola okusindika babasindika n'ova ne ku bizimbe waggulu n'ogwa amanya okugamba leeta eddaala owalampe naye nga ye kyayagala olinye eddaala alitegule ogwe omuwalabbo ng'abadde afunye omutima omutemu asobola okukola kyonna sisita agenze n'atugamba nti eyo gye babeerabeera mu mikwano bafuna amagezi boosi wuni waba tabadde mubi mukwano asobola okubeera n'emikwano egirina emitima emibi egirowooza obubi ne bamugamba mukole kino mutege butwa ajja tuuka ewaabwe afe mutege kino mukole kino musibeeko omusanga agende mu kkomera oba tayagala kuddaku oba tayagala kusigala kukolera nga naawe enkuba kyeyo bw'oli wano bwe tukuwa amagezi mu vidiyo eno nga bw'olina mikwano gye gikuwaawa ku magezi nabo balina bannaabo abawa amagezi era nkuba kyewobeera n'emikwano nga gikuwa amagezi agakugattako era ogattibwako okulaakulana oba n'enneeyisa zaffe ziyinza okukyukako ku mulimu oyinaga nedda kati kola bwoti ne bwoti kaakati waba akoze bwoti gwe tomufaako bala kasente k'ofunawo mugyeko ebirowoozo oyo nkuba kyeyo munno aba alina kyakugattako kati ne tubeera n'emikwano emikwano egitakugattako nga gyongera kusuula mu buzibu akugamba atya muboggolerawo obwana bukuba empi akusuula mu ki mu mitawaana oyo boosi naye bw'aba akugambye muboggolere talina kyakugamba nokukola tobikola leero tokola yakunyiziza tokola sigala mu buliri kati tulina emikwano bwe gito nga gituwa amagezi amafu agagenda okutusuula mu ntata so ne mukamaawo alinayo abamuwa ku magezi bw'abanga alina emikwano egitegeera yisengalo mu maaso waba alina emikwano egirina emitima gy'ekitemu oba olina kwesabira nnyo so tugezeeko okweyisa obulungi nga kontrakiti zaffe ziggwako kyensinga okukkaatiriza tugezeeko okukyusa ku nneeyisa nga kontrakiti zaffe ziggwako omufirisuuti mubbe magezi ne bw'oba owulira nga ku mutima yakutuuka wano gezaako pretendinga olage nti okyabaagala mukwano ajja kuwa tiketi ng'akimanyi ogenda kuddayo omukolere kumbe naye bulijjo omubba magezi so kyekyo bamikwano mu vidiyo eddako vidiyo eno eddako mbasaba bw'olaba nga nkoze vidiyo nga mbateereddeko nti Kadaama yabula okuva mu 2022 mpaka olwaleero vidiyo nsabye giraba togisharinge ngenda kuleetera nkyakuŋŋaanya ngenda kwogerako ne boosi wa Kadaama ono ngenda kwogerako ne famire ye nkuŋŋanye information yonna sister waffe yabula yagenda okukola mu mwaka gwa 2022 nga atandika 2022 nga atandika n'agenda okukola omukyala bwe yagenda wa boosi we yakolawo emyezi 8 boosi sente ne zimugwako mbu n'atunda Kadaama
bw'atunda kadaama okuva olwo tebaddangamu kumuwuliza abafamire mpaka olwaleero tetumanyi gyali mulamu oba taliyo. Naye ngenda kusooka njogere ne boosi ono eyamujja Uganda, then nkuŋŋanye ne information ddala okuva mu famire kuba keesi eyo yazze. Ndi omu ku ba officers in charge, so ngenda tandika okukola okunoonyereza today. Era bw'olaba nga nkoze vidiyo eyo jangu otuule, ngenda kwogerako ku bantu abasigala e Uganda wano, ngenda kwogerako nakuggwa atandika obutandisi ng'ogenda ku kyeyo ate already naawe ali munda mu kiyumba ng'oli mu kkola. Kuleeta ne information eyo n'ekifaananyi ky'omukyalo oyo oyinza okuba olinayo wali omulabye. Kadaama ng'oyinza okuba otambula eyo, mwabatambula ng'olinayo wali omulabyeko oba mu kiyumba oba bamuggyako ssimu, tetumanyi naye nga ngenda kukola kunoonyereza nkuleetera information ejjudde. Naye nga sister affe yawula kati myaka 5 guno guba gwa 5. So nkusaba bwekuumireko ku channel eno, ate nkusaba mukwano vidiyo bw'ogiraba nga ngitaddeyo girabe, nkwegayiridde girabe baako ne gogisharingira. Vidiyo yonna gye mba ntaddeyo eba egenda kuyamba nga nkuba kyeyo. Y'ensonga lwaki na creatinga channel eno ku YouTube. So Mukama atusaasire bankuba kyeyo, Mukama atuyambe. Twetaaga omukono gwa Katonda, kkiriza oba gaana weetaaga omukono gwa Mukama. Bannaffe bangi babuuze nga baabulirako ddala amayitire. Myaka na myaka baabulirako ddala amayitire tebaki oba nkyogere ntya. Katusenkane mu vidiyo eziddako. Mweraba.